Weewaawo kitundu kya kubiri eky'okwerunga tugenda kitandikira ate wali ku ttaka ettukuvu e Canaanland mu kusaba kwa mirage ekyemisana okubaddeyo olunaku olwaleero wakati mu kusaba n'okusiiba okw'ennaku 14. Abakkiriza bonna abeetabye mu kusaba kuno olunaku olwaleero omusumba Bujjingo abasiize amafuta. Okusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 kukyagendera ddala mu maaso wakati mu kunnyikiza omulamwa kwekitambulidde ogwa Katonda kuwa ekisumuluzo kyo. Leero wabaddeyo okusaba kwa Lanchawa era omusumba Bujjingo asinzidde mu kusaba kuno n'akubiriza abantu okwagalananga n'okwagaliza. N'olwekyo Uganda twagalane twagalizagane. Kiŋŋambira akuliraanye. Uganda twagalane twagalizagane. Ekyokubanga ndi mukwano gwa tekinzijjako nzikiriza yange. Awadde ekyokulabirako ekya Salt Media okubeera ng'eri ku musingi gwa bulokole naye ng'ekozesa abalokole n'abatali balokole nga bano bonna omusumba Bujjingo abawa emirimu. Era ababadde ku Salt TV mwalabye nga tubalaga abakozi abali mu Salt Media abasiraamu bangi, abakatoliki bangi, abangirikani bangi. Ku lunaku olwa Sunday, Salt Media egenda kujaguliza House of Prime Ministers International okweza emyaka 8 bw'atyo omusumba Bujjingo akowodde abantu okwetaba mu kusaba kuno n'okujagulizaako Salt Media. Emyaka 8 naye akabaga kabaddewo lwakuna. Kati embaga yennyini enkulu gaggadde ya lwa Sunday luno ku Canaanland. N'olwekyo gwagamba Soloti empomera, Soloti ennyumira, Soloti nyina n'obujulizi bwayo ku Sunday jangu okasuke ejjinjeeri okwasa ebinyonyi nga 5. Akaatiriza nti buli anaabeera mu kusaba kuno owakusiigibwa amafuta. Sunday service tuyita abalokole n'abatali balokole. Sunday service ng'ogyeko okuba nti buli anaalinnya ku ttaka lino agenda kwanoyintingibwa amafuta ag'okutwala ebisumuluzo bye. Agenda kwanoyintingibwa amafuta ag'omukisa gw'ekibuga n'ekyalo. Tugenda kubanga tujaguza emyaka 8 Salt Media gyemaze. Ayogedde ku bagenyi ab'enjawulo abagenda okwetaba ku mukolo guno. Tugenda kukyazaawo n'abagenyi abaganyiddwa mu mpeereza zaffe bagenda kubeerawo. Era mpulaninga n'okuyita mukwano gwange Gashumba kuba tumulabye ng'ajja mu night players enkuŋŋaana azibaddemu. Gashumba ono bwe simuyite yandinvunaana. Abantu ab'enjawulo batandise okweyiwa ku Canaanland okwetaba mu kusaba kwa overnight okuliyo leero.